Kadama TV. Kadama gwe ngeno baleetera olwaleero ayagala kunyumya ku mbeera y'okubeera nga bakadaama abamu bagamba baagala kubeera nga batoloka mu biyumba, ye agenda tubuulira engeri yakiraba atya atoloka mu nnyumba, akunyumize ne ebizibu by'asanze mu nnyumba gy'akolera. Ya halo nyabo. Kibaliko Mr. Kadama TV bannange nsonyiwa okusangula message yange naye bannange webale tubeererawo nsooka kwebaza kubanga kyokola kyamaanyi mbadde nkyagira message boosi najja. Mr. Kadama TV omuwala oyo agamba mbu ayagala akomewo nga takomeddewo mu kampani. Takiza n'akikola Mr. Kadama TV. Bano abantu beefuulira mu kiti nga mbazzi. Abantu bano si bangu. Olaba amanya nti kampani yakuleese n'akuyisa bubi naye ate gw'omwekuubeko amanye nti ozze wekka bwannamunigina teri amulondoola agenda kuyisa nga bw'ayagala ne ssente z'omugamba ajja kumala kwegaane. Mr. Kadama TV nze nga naakajja wano omukazi yali abogola maama waabwe ng'alinga laddu. Mu nnaku 3 nze neekyangirawo omukazi nanyongeza omusaala nangamba nkwongedde emitwalo 10. Ne wayitawo akabanga katono nze mu mwezi banyongeza omusaala emirundi 3 ng'embeera ndaba tesoboka. Bannange bano abantu babi ate nga tonnabamanya. Nze ekinneewuunyisa buli lunaku bakyusa kkala balinga nawolovu. Bano abantu tubabeeramu naye tebatwagalanga. Era buli akola amanye nti nkola kipakasi kyange. Abaana abamu tukole nga tumanyi nti tukola twajja okukola ekipakasi. Bano si bannyaffe si bakitaffe tebatwagalangako. Tebalina budde bwaffe yadde beefuulira mu kiti nga mbazzi. Nze bannema okuyiga. Buli lunaku baleeta kapya akakujja enviri ku mutwe. Buli lunaku bakyusa kapya akakujja enviri ku mutwe. Ne bw'aba aseka abakutimba bbula. Bannange balina empisa-embi. Mu 10 mulimu 5. Omukazi ono waliwo omukyala omuwala oyo ye boosi wange gwe ntambula naye. Mukundeeta era najja mu kusooka nayisangawo omwana nga mulabirira kuba yali agenze. Naye wano waliwo omukyala yajjangawo mujjala muyindi yali mukyala mukulu. Bannange lumu yaŋŋamba nga naakamalawo bennaku nnya naŋŋamba muvume omugambe toddamu kukwata ku mwana ono nga ndaba omukyala mukulu. Ne neetoloola emirundi naŋŋamba onyoomye mukamaawo muvume. Bannange bano abantu babi. Akutuma gwe omuvume omukyala yeevume gwe nti oli mubi mpaka bwe nagamba ku mukyala omuyindi n'alyoka akulaga baganda be bonna nakugamba oyo mubi ono mubi ono mubi. Bannange bano abantu sitaani nze simanyi nakumanya okumanya sitaani. Omukyala oyo akaseera kaatuuka ne wajjawo omuwala omulala munaggana. Omuwala omunaggana ayina empalana ne baganda b'ono omukyala ate nga mwakajja mwenna nsooka n'abalaga nti ye mulungi era bw'amala omubaboggolera ng'agamba maama yaŋŋambye ne baganda bange baagala mbaboggolere. Kati nga twakajja nga tetumumanyi nga tumuyita mulungi so sitaani. Bannange bano basitaani bennyini. Nze bannema okuyiga kuba bulina kubaleeta kapya. Kaakati nga munnange omuwala oyo tayagala muganda we ayina kibebi kya myezi 4 yajja n'ekibebi kya myezi 3 nga tayagala mukizitule tayagala mukifeeko. Naye namusanga agamba nnyina nti ono omuwala omunaggana. Kati omuwala omunaggana nga bw'akeera nawe kimugoberera nga kitandise okutambula ne kigenda naye mu luumu y'ono omukazi. Omukazi awulira obusungu n'emmere bw'aba agirya ng'agireka. Kye yakola yagamba nnyina ne nnyina w'omwana nti oyo omuwala temumuddamu muwa mwana amutulugunya n'amukuba. N'ambuuza wamma si kyekyo nga ye nankanulidde amaaso nga boosi wange nze era naddamu buzi nti kyekyo nga naakajja. Bano abantu sitaani ate sitaani gw'otalina na kiti ky'omuteekamu ekyo ne kiggwa. Waliwo ka wifi ke twakozesanga akatono ne bagamba kafudde.
kati omukyala omuyindi ng'abeera nakoko awo nga munnange omukyala ono nga ngamba genda okamugyeko ate tamugamba nti nze nkugambye okamugyeko nga munnange omukyala nkamugyako bwe nkamugyako nga nkawoono kennyini angambye nkamugyeko mukuno omwezi ogwedde ogw'11 kuba leero tetuli mu 13 Desemba gwali gwa 11 awo nga mu 2 maama we nga jjangamba nti wifi batugamba gwe watwala wifi nemugamba wifi ki nemugamba najuwa ono madamu nemugamba najuwa oyo muwala we omukazi nagamba nedda togimuwanga gwogirina nemugamba maama najijja kwoyo omukyalo omuyindi nenjikwata nenjitwala era mweri mulumu maama agirina ono muwala wo nagimuwa agirina yaŋŋambirawo nti nedda ono sitaani ng'amaze omugamba nti wifi nze agirina banange bano abantu sitaani buli lukya beekyusa omuntu weno tomugamba kintu ku muntu we nakkiriza ebyo byonna mbyogera nga ndaga oyo agamba mbu akomewo nga tajjidde mu kampani bwe bateeseza ne mukama we natuukako ekiseera nga manje esente zino ze namuwongeza nga twaziteesa naye yatuuka n'aŋŋamba nti nze ku kampani kwe nakujja baŋŋamba okuwa $9,000 ezo sente sizimanyi nemugamba tozimanyi naŋŋamba ye nagambirawo nnyina nemugamba njagala esente ze twateesa era nnyina mu kukwata sente okuzimpa yazimpanga ye yekka nembala emyezi omukyala nenzimuwandiikira nazimpa nagamba sente zo zizino zirya haramu zisobola kuzirya naye oli tomugamba nagamba sigamba muwala we naye nga ate muwala we andaze nti no tajja zimpa kubanga kampani bamugamba $9,000 bano abantu sitaani omuwala oyo ajja kwejjusa nga azze mu bantu bano nze kyeŋŋamba oba agambeko aba migrant worker bandimuyambamu ekyo ekintu naye bano abantu buli lukya bakyusa sitayiro nze bannema okuyiga Mr. Kadama TV bannema buli lunaku beekyusa omukazi ono akola ekintu n'akikuteekako asobola okukyayisa abantu be bonna okumanya sitaani ennaku zino ziringa 3 olw'omukaaga oluwedde oba ennaku z'omwezi zaali 25 oba zaalinga awumba mu 7 sijjukira bulungi muganda w'alina abaana balina amasimu olw'okuba n'omuwala omunaggana amubanja sente empitirivu amuyise mu bukodyo bungi ne batuuka n'omuyita omulalu ng'aze mbagamba omuwala si mulalu wabula nga baagala okumuba sente ze ono ate ng'ono ayeeyita omugezi yagamba nnyina oyo mulalu biki yakiŋŋambako nti mulalu nemugamba nze simulabangako talina yadde eddalu yadde n'erimu ng'amanyi omusendera drive n'amukuba lwali lumu omukyalo oyo omuwala yajja akaaba okufa drive amukubye omutwe gumuluma neŋŋamba omukazi gwe mukyamu n'aŋŋamba oyo omuwala bw'agenda ku poliisi mugambe tagenda ku poliisi kuba bw'agenda ku poliisi talina bye mwogerako bagenda musiba ne mugamba bagenda basiba babiri gwe yamuleeta nga talina bye mwogerako naye ate ne mugamba ye bajja mota kuba gwe wamuleeta ne mugamba n'aŋŋamba nti oli drive abadde ayagalwa ne mukazi we ono n'ayogerera mu audio z'oli ne mugamba olimba nze namugambirawo nti olimba ne mugamba olimba nti neyekwanira drive banange bano basitaani ne mugamba olimba omuwala oyo tasobola kwekwanira drive kuba mumanyi awaayiriza kati omuwala neyesanganga ngaokumuwa sente ze kati yalabye sente nnyingi omuwala ng'abanja obukadde 24 yamuwadde obukadde 2 naye omukazi yalwadde n'okulwala nga famire yonna abooluganda bayikyanze nga bamugamba lwaki tamuwa sente
nga nyina luli yankwata ku mukono nangamba ssente zammwe zonna naziwadde oyo. Ne mugamba oziwa olifa oba totulaba, kuba yalinga amutegeerera. Kati omwalo ono yaddidde essimu y'omwana wa muganda we n'agikweka. Kwe nategeredde nti yagikwese nabadde nzikirira amadaala bwe nti ng'abaana bambuka ewuwe n'essimu, ate nga nange ka wifi yampayiriza era mabega, ate nga kali mu lumu ye era mmanye ne we kali. Kaakati omuwala n'abatwadde tuli mu mmotoka ne muwulira ng'agamba muganda we nti omuwala omunagana yalina essimu. Yatuuse okumubala essente n'amugamba masiini yafa, nakuyita ennaku bwe ziti nga tojja, n'amusala obukadde 4. Minisita Kadama TV bano abantu buli nnaku beekyusa, naye njagala okubuulira okumanya baagala ssente ng'ate bagagga. Omukazi yalwadde ng'akutte obukadde 240. Era nze nkimanyi bulungi nti singa saabaddewo ono omuwala singa oyo omukazi asobola okuwa obutwana obunywa ku ssente, nze simulabangako. Bano abantu beefuulira mu kiti nga mbazzi buli kamasaasire buli lunaku bayiyakalala. Kati muganda we leero abadde agenda nangamba mbulirako oba oli muno yatudde essimu, mbulirako. Ne mugamba tannakwata ku ssimu, ne mugamba nze nazuukuka ku makya nga nzikirira amadaala, abaana abo nga balina essimu. Ne mugamba essimu tagirina. Ne mugamba naye mukama yamanyi alina essimu, naye nze mmanyi bulungi kuba oli namuwulira ng'amuwaayiriza. Kati kyova olaba Mr. Kadama TV, era nze ngambye omuwala ono kyekinga mu buliri bwo, kyekinge buli wamu, kubanga bajja kumala bakuteekeko ekintu ate ssente ze omuwala tazisindika ziri wano. Nze bano abantu sibalabanga sitaani. Kyova olaba nkugamba Mr. Kadama TV buli lunaku bakyusa. Nze nali njagala okugula essimu eyange naye njimulaga mu kitabo nga tugenze waliwo edduuka lyabwe ery'amasimu ewa muganda we. Kati bwe tugenda nenzigyayo akatabo, bwe nzigyayo akatabo neŋŋambe n'essimu njagala. Omukazi bwe twagenda mu dduuka yambuzaabuza emirundi, naŋŋambe n'essimu tennafuluma, nayagala ngule ekimu kyayina, naye ng'essimu gye nagenza okugula ngimanyi. Okumanya babi sitaani. Tutuuka mu dduuka ly'amasimu, ayogera n'oli olulimi lwesitegeera, aŋŋamba eyo essimu anti yafulumya 2000 tennaba kufuluma. Ayagala nguze ekimu kyayina. Ngenda okutunula bwe nti nga ngiraba. Ne mugamba essimu yiyo gye njagala. Okumanya babi. N'ayogera n'oli nga nange bwe njogera naye, ne bambuzaabuza ne bandeetera amasimu, ne mugamba yino gye njagala ngimanyi. Bwe twatuuka ne tugenda wano zibeera ku display ne ssente zaazo nga zitambula bwe ziti. Bwe twatuuka ne tugenda oli wagenda gye tuweera, yayogera n'omusajja, omusajja yampa mu China. Ng'era y'essimu si gye njagala. Ne mbuuza omusajja gwe, essimu gye nkugambye y'eno. Kati omukazi ono ate bw'ojja eno nga tewasomako, bano abantu balina engeri gye batukola. Sitaani w'abantu bano bannange, nze buli lunaku baleeta kapya. Toli bayiga, beefuulira mu kiti nga mbazzi. Okuguza essimu ku ssente zange. Yakyusa essimu nga bampa essimu gye saagala, naye nze nali mbisomako ne mbiraba. Kati omukyalo omu n'alaba nga tukaayana, era omukazi oyo n'aŋŋamba okumanya bamanyira nti eno essimu muno tekolamu. Ne mugamba ekolawa.
omukyala yalaba nkayana n'omukazi najja n'asituka najja nitwogera mu lulimi lwentegeera. Omukazi yawulira obusungu naye nga bampa essimu endala nga nyimiridde naye. Bano abantu babi nnyo Mr. Kadama TV tebayigika. Essente omukazi oyo agamba nti akomawo nga bateesezza bamwongeza ssente tebajja zimuwa. Balimba. Bw'aba tadidde mu kampuni etamufaako amale gafuna kampani endala oba si kyekyo waakiri akozese ba migrant worker. Bakimanye nti waliwo amulina ku buvunaanyizibwa. Bano abantu beezemberezeke okubeera etamu. Mr. Kadama TV takema Katonda. Omanyi waliwo kyokulagula wookema Katonda. Bano abantu tebayigika buli lunaku bakyusa kapya. Nze Mr. Kadama TV bano abantu bazibu. Omukazi bano omwana yakuba munne olujja engalo katabandye katabanzite. Ensituka gye baasitukamu omanye engoye omwana. Baasituka ne bawuka ne bakola batya. Omukazi akozesa nnyo ekintu nti omwana oyo najja oba omwana n'akola ki oba mufu. Era kye nakola nze ne bwe baŋŋamba ku mwana oyo nti oba kiki mbalagirawo nti ogwo si mulimu gwange. Mbalagirawo nti ogwo si mulimu gwange. Omuntu takuwoninga n'agamba nti nsobola okutta n'odda ku kintu lwakuba tuli mu nsi ezitali zaffe ate era bano bakutta. Ate ku baana ngoza abaana tebamanyi nti omwana azzizza musango. Omwana Zolo yasindika munne n'agwa ebweru. Omukazi yakwata obwambe n'akasukira omuwala ono omunagana naye ng'ate abaddewo. Omwana asindise munne Zolo omwana agudde okugwa obugwi yakasuka obwambe. Bannange nze bano abantu sibalabanga. Bonna balinga enguba ekyusa omulundi ogwo. Buli muntu yeebereremu omwana. Bano abantu beefulira mu kitingambazzi era tewabanga aweebwa amagezi nti nja kankwese ente bwe ziti ojje nga tojjidde mu kampani tebakikkirizanga. Lya akatono nga kako. Lya akatono nga kako. Oba oyo bamigrant worker bayinza omuyambako akozesa abo. Naye taata wana kujja bw'ati ajja kwejjusa. Ajja kutuuka eno obwongo bumwesibe abagambe kontrakiti yange eweddeko nga talina gye bakimanyi talina gyagigenda nakuloopa. Bano ate abantu gye baakoma obusiru nga baageziwadde mu kukufoojingako ebintu okaaba obwatuka. Kale tebeetaaga kwesembereza era tebeetaaga bafuula bakwano baabwe kusinga bannayuganda baffe. Wankubadde kampuni zituleeta ne zitulyamu enkwe. Balimbe jangu ng'ali mu kampuni waakiri bamanye nti ki naye nga teweereese eno nga kyeri